Ku nkomero ya sabiiti ewedde ab'ebyobulamu mu disitulikiti y'Ekitagwenda bakakasa okubalukawo kw'ekirwadde kya Kalusu oba anthrax mu bantu. Ekirwadde kino kyali kimanyiddwa nnyo mu bisolo wabula kaakati kyatandise n'okukwata abantu. Abantu abasoba mu 20 be baazuulibwamu obubonero obw'ekirwadde kino ekya anthrax era ne baggyibwako samples zaagenze okukomezebwawo nga basatu ku bo balina ekirwadde kino. Okubabuuza kyazuuliddwa nti bano baali ente ezaali zifudde okuva mu bitundu ebya Kabujjogera Town Council ne mu ggombolola y'e Buhanda. Kati oluvanyuma lw'okussaawo karantini kutambuza ebisolo, abakulu mu disitulikiti eno nga bakulembeddwamu amyuka RDC Benjamin Tumusiime batuuzizza olukiiko lw'ebyokwerinda okulaba butya bwe bagenda okusomesa abatuuze ku ngeri y'okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kino ekya Kalusu. Wano Dr. Irene Kahimakazi akola nga atwala ebyobulamu mu disitulikiti eno bakkiriziganyizza okusomesa abantu akabi akali mu kulya ebisolo ebifudde. We have managed to conduct an emergency community dialogue with the community members of Buhanda sub-county, basically to know what exactly happened from different people. One of them, we are seeing that some animals that died, some of them were being exhumed and consumed, which is not allowed because these animals, you do not know the cause of death, and given that we are in the era of epidemic for anthrax. Johnson Musinguzi ow'ebyobulamu n'obulunzi mu ggombolola y'e Buhanda annyonnyodde lwaki abantu balina okweyambisa abasawo abakugu aba gavumenti okwaŋŋanga ekirwadde kino. So they are supposed to engage the veterinary officers to make sure the veterinary officer assesses the animal, treats the animal, and then also not to touch any sick or suspected person of this disease. Amyuka omusawo w'ebisolo mu disitulikiti y'Ekitagwenda agamba nti bakazuula ebisolo 18 ebifudde olwa Kalusu mu ggombolola 2 ne Town Council emu kasookedde ekirwadde kino kibazinda. Era ono alabudde abantu akabi akali mu kuziikula ebisolo ebiba biziikiddwa olw'okufa ekirwadde kino. So once you exhume the other stench that will be coming from the grave, it will affect you through inhalation, and then it will congest your lungs, you will die instantly. Kati Benjamin Tumusiime omumyuka wa RDC Kitagwenda agamba nti bakwata abantu bonna abanaazuulibwa nga baziikudde ebisolo ebiziikiddwa. We are going to put a police officer or two with the surveillance team as they are moving around the sub-counties that are affected, collecting samples and data of the progress of the disease. They be able to come back to arrest those perpetrators, those criminals who are exhuming carcasses and slaughter them and distribute meat in the villages. Era agamba bakweyambisa ab'ebyokwerinda okuba bakalabalaba baabwe eri abantu abataagala kugoberera mateeka. The LODU system is going also to help us investigate, report to GISO immediately upon getting the information on who exhumes the body, and now we shall again swing into action and pick those people. Agumizza abantu okubeera bakkakkamu nti ekizibu kino baakukinogera eddagala era n'abategeeza nti roadblocks zonna eziri ku makubo si zaakuggyibwawo okutuusiza ddala lwe banaakakasa nti ekirwadde kino bakitudde ku nfeete. Shaka nakaki.